bafuna obwetwaze. Kakati naye awo weyayitira era n'asinkana Lumumba. Meeting ne Lumumba yali munda mu ggwanga eriyitibwa meeting ne Lumumba yali munda mu ggwanga eriyitibwa Belgium. Kakati katutuuke wano, Mobutu asisinkana Lumumba munda mu ggwanga eryo liyitibwa erya Belgium. Seseseko ono afuna omukisa okugenda mu embassy ya America. Bakyaza delegation y'abo baali baagala okununula eggwanga lya Congo, era erinnya lye ku lisiti lyaliko newankubadde nga teyali omu ku abo baali basuubiddwa oba baali kukusa batya okuliteekako, naye yaliko. Kigamba okuba nti byonna byakolebwa Lumumba kubanga yali amaze okumufuula sekulitale we era nga bakwataganye nnyo. Mu meeting eno yali yegenda maaso, Mobutu Sese Seko bamutunulya ng'omulenzi omuto, yali intelligent young man, naye ng'ate bw'ayogera owulira omuntu omukulu. Bye byali mu meeting ezimu ku highlight, kubanga bwe bamuwa omukisa okwogera nga bamulaba muto nnyo okusenza ku baaliwo. Ebyaddala yali muto because n'obukulembeze eri mu 66 yabufuna wa myaka 35 gyokka Mobutu. Kati ate bino byaliwo emyaka gyalinga 5 gyali giyise, kitegeeza nti yali ali mu myaka 30 mu biseera ebyo, ali mu delegation ey'abantu abaali bateese okulaba nti DR Congo bafuna obwetwaze. Kakati mu byonna nga byatambula, Congo bafuna obwetwaze era nga bamaze okuba nti balonda Lumumba, bamukwasa omulimu omunene ddala ogw'okulaba nti eggwanga lya Congo lifuna gavumenti. Kakati mu byonna, Patrice Lumumba akulembeddemu Abakongo bafunye obwetwaze, wabula bagenda okufuna obwetwaze Abakongo nga Lumumba ayina musajja we gwe bayita Mobutu Sese Seko gwe yali ayagadde era nga amuwadde owa sekulitale. Yali sekulitale we, n'olwekyo kiyasooka okukola yamufuula Secretary of State to the Presidency, oba oyinza omuyita omuwandiisi w'omukulembeze w'eggwanga mu biseera ebyo, n'amuwa woofiisi ennene ddala. Mobutu Sese Seko ebyamawulire n'abita, olwo ayingira ebyobufuzi. Mukwano gwe Lumumba bagudde mu bintu, kati amukwata mulenzi muto, mugamba nti ojja kubeera Secretary of State to the Presidency. Woofiisi gye baali bamuwadde Mobutu mulenzi muto, wabula nga woofiisi yali y'amaanyi nnyo nnyini ddala, era Mobutu yasalangawo ebintu bingi ebyali bigenda maaso mu gavumenti ya Lumumba, kubanga Lumumba yamwesiga nnyo. Wabula newankubadde kyali bwe kityo nga Lumumba yamwesiga nnyo, nga bwe kiri nti Lumumba yali afuuse Ssaabaminisita w'eggwanga era head of government oluvannyuma lwa independence, Lumumba yatandika okuba bize ennyo ekyenkanidde awo, era nga munne yadde nga yali amuwadde ekifo nga munnange n'okumulaba oluusi kibeera kizibu. Kati obadde okimanyi nti omuntu asobola okubeera minisita naye ng'okulaba ku pulezidenti nalwo lutalo. Pulezidenti asobola okubeera bize minisita asavinga mu gavumenti ye n'amala akaseera nga tannamulaba. Kati kino kyatuukira munda mu ggwanga erya DR Congo. Lumumba yabeeranga bizenti nga ebiseera bingi alemererwa okulaba sekulitale we gwe baali bayita Mobutu Sese Seko Kukungumendu wa Zabanga. Kakati ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwali gwa July mwaka 2016,
yadde ng'eggwanga lino erya Congo lyali lifunye obwetwaze wabula eggwanga lya Belgium lyasigala nga lyeriddukanya amagye g'eggwanga kati waliwo abasirikale ab'eggwanga abaali stationed mu kitundu kye mu kampu gye baali bayita Camp Leopold mu kibuga Leopoldville oba Kinsasha abaali nga si bamativu n'engeri gye baali basasulwamu n'engeri gye baali bakulamu n'olwekyo ne beesala omuguju ne bateekawo embeera basirikale baggwanga ne batandika okuba nti beekalakaasa bwe bakuba amasasi mu bbanga basirikale nga tebaagala kuwamba gavumenti wabula nga balina obutali bumativu n'engeri bakyerupa baali babakulembera gye baali babayisaamu era waliwo bakyerupe bangi be bagenda mu maaso n'okuleka nti basalako n'okubawamba ne babawamba kakati mu Butu n'abakulu abalala mu gavumenti baweebwa omulimu okulaba nga bateesa n'abasirikale bano abaali beesaze omuguju n'okulaba nti bakyerupa abaali bawambiddwa bagenda mu maaso n'okuba nti oba olyawo bateebwa mu Butu omulimu ogwo n'agukola bulungi kati nga 8 Julayi omwezi gwe gumu omwaka gwe gumu Council of Ministers nkubuulira mu Butu engeri gyeyakulamu n'ajja n'afuuka omukulembeze eggwanga Council of Ministers munda mu ggwanga erya Congo yatuula baatuula kye baayita extraordinary session wansi wa chairman era yali President Joseph Kasavubu Congo mu biseera ebyo bwe beefuga baali balina Ssaabaminisita Patrice Lumumba ne President Joseph Kasavubu wabula obuyinza obusinga bwali mu Ssaabaminisita Patrice Lumumba kakati meeting eno etuula President Kasavubu yagenda maaso n'okuba nti agikulembera baali baagala okulaba nti enkola y'ekizungu yonna mu magye bagijjawo obukulembeze bw'abazungu obwali mu magye obwali butwala amagye okubasasula n'ebirala ne bagenda maaso n'okuleka nti baabujjawo kati baminisita nga batudde mu meeting eno badibetinga ne bagamba nti abaddugavu bunalika bakooye abazungu bakulembera n'olwekyo keekadde twerondemu omuduumizi w'amagye Army Chief of Staff baminisita batudde baagala okwerondamu agenda okulembera amagye bakandidate babiri be bagenda maaso n'okuba nti oba olyawo baleetebwa bakandidate ampuliriza babiri be baleetebwa kwaliko Maurice Mpolo yali minisita wa nsonga z'abavubuka mu biseera ebyo Maurice Mpolo ne Mobutu Sese Seko kati jjukira nti Mobutu yali amaze okubalaga nti asobola okukkakanya abasirikale bali abaali bataddewo embeera Joseph Kasavubu yali president ng'ate atya nnyo Mobutu Sese Seko nti singa afuuka chief of staff ayinza okuwamba obuyinza ye yamwekengera Kasavubu yeekengera Mobutu naga nti ono Kasavubu yali president Mobutu ono nga bwe mulaba singa tumufuula chief of staff ajja kuwamba obuyinza katugambe nti kyalowooza kyali kituufu kubanga yamala n'abuwamba mu maaso nga bwe tujja okulaba kakati nga ye ayagala balonde Maurice Mpolo nti ono Maurice Mpolo ngeri gy'atabadde nnyo yo mu byamajje abadde minisita wa nsonga z'abavubuka gwe tuba tugenda mu maaso n'okuba nti tuleeta kati Ssaabaminisita Lumumba ye yali ayagala balonde Mobutu teyamweraliikirira ati ffe tulina kutwala Mobutu newankubadde nga ate yali ayagala nnyo Mpolo ne badisikasinga cabinet yali divided kwani gwe baali baagala abeere chief of staff Lumumba nga Ssaabaminisita yali ayagala abasajja be bombi abasigaze mu gavumenti era nga tayagala kubaako yenna gwanyiiza gye byaggweera nga Mobutu Sese Seko bamuwadde okubeera chief of staff w'amagye g'eggwanga era ne bamuteeka ne ku rank eya Kano
kakati ekyali kigenda okuddako bakiyita Africanization of the army. Amagye g'eggwanga eryo okugazza ku layini ey'eggwanga ekifirika gaveemu embeera y'abazungu eyaliwo mu biseera ebyo kubanga be baali bagakulembera. Mpolo akola nga ANC chief of staff. Mobutu nga ye muduumizi w'amagye, oyinza okumutwala nti yali muduumizi w'amagye mu kaseera ako w'oku ntikko. Mobutu Sese Seko Koko Ngombendu Wazabanga. Kakati Bakyerupa abaali bakulembera eggwanga eryo ebyaddala okubajjako amagye ne Congo okwefuga tebakisanyukira. N'olwekyo Belgium gavumenti yaabwe jjukira nti baali bataaye eggwanga eryali lijjudde ebyobugagga wansi mu ttaka. Kati nga tebasobola kumala gata ggwanga lino eryitibwa erya Belgium ng'era ebiseera ebisinga amawanga gano bwe galemera mu mawanga amalala kubanga galina ebyobugagga. Abatera okugamba nti Amerika talina waalumba okuggyako nga waliwo ebyobugagga oluusi babadde bawakanyizibwa, naye President Donald Trump yategeezezza nti amafuta g'eggwanga lya Venezuela bagenda kugasima. Omuntu n'ategeera nti kirabika nga bulijjo kituufu abasajja babeera banoonya mafuta na bya bugagga. Era olunaku oluyise President Donald Trump agambye nti bagenda kuyisa etteeka, Congress ya America egenda kumuyambako okuyisa etteeka okulaba nga tewali akwata ku ssente zigenda kuva mafuta gagenda kutunda, nga zonna zigenda kubeera under control by the US and Donald Trump. Etteeka ligenda kuba liyita nga ssente zonna zibagenda okutunda, revenue zigenda kuva mafuta nga teri asobola zikilaiminga mulala. Kale Belgium nga bawulira ennaku n'obusungu eggwanga lyefuze n'amagye bagabajjeeko kye baakola ne bagamba nti kaakati okulemererwa twonoona, ne batandika okuwagira ebibinja by'abayeekera eby'enjawulo mu bitundu omwali ebyobugagga naddala mu kitundu ekiyitibwa Katanga. Waakiri muteekeewo embeera. Kakati ebyo byonna nga Mobutu nga yali chief of staff yalina okugenda maaso n'okuba nti munnange abeererawo eggwanga. Kale nno embeera ng'etandise okutabuka, United Nations Force amagye amakuumaddembe g'ekibiina eky'amawanga magatte bagasindika okulaba nga gayambako okurashinga abantu abo baali baagala okutula eggwanga eryo. Mu kaseera ako Lumumba Patrice we yagenda maaso n'okulabika nti akolera ensobi. Okufa kwa Lumumba kutandikira wano. Tetuli ku Lumumba, tuli ku Mobutu, naye nkulaga Mobutu bw'alinnya okutuuka ku bukulembeze bw'eggwanga. Bwe tunaamutuusa ku ntebe then nga tulaba bye yakola Mobutu. Naye okufa kwa Lumumba kwajja bwe kuti. Abazungu nga batandise okutabula eggwanga eryo, Ababelgium batandise okuteeka omuliro mu bantu oddikutulamu basigaze ebyobugagga. Lumumba turned to the Soviet Union for assistance. Lumumba atunulako e Russia abagamba nti Abarussia muliwa, mujje munnyambeko. Waliwo abaagala okutabula eggwanga. Eggwanga lyakeefuga ate lyali very strategic era amawanga g'abazungu amalala. Kati bagenda okuwulira Lumumba nga Ssaabaminisita akuba essimu e Russia bagamba nti mujje munnyambeko eggwanga litabuka. Russia teyalinnyamu yadde, badduka misinde ne bajja. Era Lumumba yafuna massive military aid era ne Soviet technical advisors mu wiki 6 abasoba mu 1,000 Russia ne basindika ne bajje Congo. Eggwanga lya Congo eryo mulaba
tewali ggwanga ly'abazungu litayinza kwagala kujja Congo kubirya e Congo. N'olwekyo Abarasha mu wiiki 6 baali bamaze okuba nti batuuka munda mu ggwanga etibwa DR Congo nga bazze kukola ki kuyamba ku Lumumba. Abayisa bagambye nti bannaye mujje munnyambeko. Belgium egenda maaso n'okweka nti erina beeteekamu ssente okunjeekera. Now Abarasha bamaze okuba nti batuuka. Ekintu ekisinga okubeera ekibi mu lutalo luno olugenda mu maaso lwa Cold War wakati wa America, Barasha n'abalala kulaga allegiance eri China ne Russia akaseera kano. Gwe kasita olaga nti oli ttiimu America oba oli ttiimu Russia oli ttiimu China, butereevu oba olangiridde nti ofuuse mulabe wa ggwanga lya America ne banywanyi be. Kino si kyakati wokka wabula n'emabega eri bwe kibadde. Bwe kasita olangirira n'ogamba nti nze ndi ttiimu Russia. Era bassebo ne bannyabo kambategeeze nti ekyaviirako Lumumba okufa kulaga nti yali ttiimu Russia. Ekyaviiriddeko Maduro okuwambibwa kulaga nti ali ttiimu Russia, ali ttiimu China, ali ttiimu Iran, North Korea. Kyokka nga neighbor waabwe mu America ali awo tali wala. Maduro awoza nti be bali tebasobola kusonyiwa ne bwe kiba ki. Maduro alina amafuta ebitundu 2 byokka bye bigenda mu America gasigadde China. Kyokka America eri mu lutalo lwa byanfuna na ggwanga lya China tebasobola kuleka. Okitegeera kakati munnange abasajja bamala okuba nti batuuka Abarasha munda mu ggwanga lya Congo. America atandikirawo okutya. US government feared that the Soviet activity in the DR Congo was a maneuver to spread communist influence in Central Africa. Abamerika baatirawo ne bagamba nti Abarasha baba nga bazze Congo bazze kubunyisa nkola ya kicommunism munda mu Central Africa. N'olwekyo nga tebasobola kugenda maaso n'okuleka nti munnange bakkiriza. N'olwekyo America yali alina okunoonya counter attack. Jjukira nti mu kufuna obwetwaze America yabirimu era yabayambako okunyiga Belgium abasajja ebate. Mbagambye nti ne meeting zaatulanga ku embassy ya America e Brussels munda mu ggwanga lya Belgium nga batema empenda okulaba nga DR Congo efuna obwetwaze. Tolowooza nti America mu kubayambako n'obbawa byonna bye yabawa bafune obwetwaze nti baali tebasuubira nti balina kye bafuna. America baali bakimanyi nti eggwanga erigenda okufuna obwetwaze ggwanga erijjudde ebyobugagga eby'omu ttaka. N'olwekyo nga balina kye basuubira. Kati laba Lumumba bwakula ensobi n'agamba nti Abarasha mujje wano. America nga tasobola kutuula. America n'agamba Musaaga, America zaako ki ngenda kubulya nga tukomyewo nkubuulira engeri Mobutu Sese Seko gyagenda maaso n'okweka nti afuuka omukulembeze eggwanga lya DR Congo. Tukomawo nga tumaze nate okugyawo ensimbi zino webale nnyo okuba nti tugoberera. What is that? Crunchy, yummy. Oyagala obumpwakimpwaki obugenda okuteeka kamwenyumwenyu ku matama buwoomu era ng'obufuna mangu nkwanjulira Newman's Snacks nga tulina ezagonja obumonde, tulina emberenge ez'amawogola, bagiya, ebiryo, soya, tulina ebinyeebwa ne daddies ebiwoomu, tulina kakamulali akalungi n'entungo kawoomera, tulina akabisi k'embidde k'ogula n'onywerawo. Kale emikolo, amakampuni, ab'amasomero, ewaka ne mu ofiisi mweyina obwokulya bwaffe buno obwangu obwa Newman's buli maduuka gonna ne supermarkets okwetooloola eggwanga. Gwali e Kampala bufune ku Active Arcade mu kikuubo essimu noti 7 noti 2 921 718 oba noti 392 noti 3 239. Newman's. Omuntu ng'alabye n'amasomero agakonya abaana olugwa ebibuuzo nti ate tetwamalayo sirabaasi. Omuntu awunya atya ebintu ebyo? Totawaana Ibn Hamis Senior Secondary School Matugga Kigogwa.
aleese enkola ya e-learning nga wano abaana basomesebwa abakugu okuva mu mawanga ag'ebweru nga Egypt, India, Saudi Arabia nga bayita ku mukutu ogwa internet. Omwana asoma alabako nga bw'afuna n'okunnyonnyolwa okulungi. Basomesa secular, Islamic theology n'okukwasa Qur'an ku mwoyo kye bayita ta'afiz. Ng'essira tulitadde nnyo ku masomo ga sciences. Balina buli kyetaagisa omwana okusoma obulungi. Bw'osomera ku Ibn Hamisi Senior Secondary School ofuna omukisa gw'okusomerako mu universities mu mawanga nga United Arab Emirates, Qatar, Kuwait ne Saudi Arabia. Ku bwereere tusangibwa Bomba Road Matugga Kigoogwa, miles 14 zokka okuva e Kampala. Essimu 0702 16 16 78 oba 0702 41 18 65. So mukyala. Yes, Daddy. You know the children are going back to school and things are a bit tight. For now, why don't you take half of the fees to junior school, and for the school van contribution, we shall pay later. Daddy, why don't we pay using MTN Momo, where we stand a chance of winning school fees for a whole year and more? And also, participating schools can win a school van. You get it, Daddy? You're a very wise woman. That's right! Win school fees for a whole year and more. Get more goodies and a school van for participating schools. Simply dial *165 *80# or use the Momo app. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. Sawa ya kulya luvimbo. MTN ekuletedde kabode max empya mu size mpya. Vimba ne 6-inch screen. Onyumirwe GB 16 ez'obwereere ne GB 2 eza buli mwezi okumala emyezi 8. Kati jefunire leero ku mitwalo 19 zokka mu maduuka ga MTN okwetooloola eggwanga lyonna. MTN nga tuli wamu tetuyimirizika. MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission. Wangula school fees n'okusingawo ne MTN Momo. Sasula school fees z'omwana wo ng'okozesa Momo. Ofuuke nnamukisa ayinza okwewangulira school fees za mwaka mulamba. Ate essomero erifuna school fees ng'abazadde bakozesa Momo nalyo lifuna omukisa okuwangula school van. Okusasula ebisale by'essomero tebibangako byangu nga kati. Toyina okukola kyangu nnyo. Nyiga *165 *8#. Oba okozese MTN Momo app okusasula MTN Momo olina amaanyi. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa Bank of Uganda. Wangula school fees n'okusingawo ne MTN Momo. Sasula school fees z'omwana wo ng'okozesa Momo. Ofuuke nnamukisa ayinza okwewangulira school fees za mwaka mulamba. Ate essomero erifuna school fees ng'abazadde bakozesa Momo nalyo lifuna omukisa okuwangula school van. Okusasula ebisale by'essomero tebibangako byangu nga kati. Toyina okukola kyangu nnyo. Nyiga *165 *8#. Oba okozese MTN Momo app okusasula. MTN Momo olina amaanyi. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa Bank of Uganda. So mukyala. Yes, Daddy. You know the children are going back to school and things are a bit tight. For now, why don't you take half of the fees to junior school, and for the school van contribution, we shall pay later. Daddy, why don't we pay using MTN Momo, where we stand a chance of winning school fees for a whole year and more? And also, participating schools can win a school van. You get it, Daddy? You're a very wise woman. That's right! Win school fees for a whole year and more. Get more goodies and a school van for participating schools. Simply dial *165 *80# or use the Momo app. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda.
kulera omuntu wa bulijjo wabula nnyo akyatambudde tuli munamugwanga etibwa lya Congo tuli ku Mobutu Sese Seko kunkungumendi wa Zabanga yaliko omukulembeze eggwanga eryo era twagala tugende maaso n'okuba nti twetegereza naddala ebyo byagenda maaso n'okuba nti akola naye okusooka tulaba engeri gyafuukamu pulezidenti w'eggwanga Mobutu nga buli muntu yali tamusuubira Mobutu najja n'afuga eggwanga eritibwa erya DR Congo. Kati tubadde wano nti Belgium bw'atandika okuteeka ssente mu bantu naddala baali baagala okwekutulako ggwanga naddala mu kitundu ekyekatanga ate ekyalimu ebyobugagga Lumumba yakuba ssimu Russia era ne bagenda mu maaso n'okuba nti baamuweereza obuyambi. Eno yali nsobi nnene yakolebwa Lumumba Patrice. Amerika ng'atidde Abarussia okujja okuteekinga over eggwanga n'okubunyisa enjiri ya communism mu masekati ga Africa baali balina okusitukiramu. Kati Amerika naye n'ateekinga side. Balina president ne saba minister bombi balina obuyinza. Saba minister Lumumba side za Russia kubanga nti nga tenaba nakudda ate Russia yasooka n'asaba Abamerika bamuyambeko tebaamulabawo. Kati mu kubanyiiza oba mu kukola retaliation nadda ku Barussia ne basitukiramu. Amerika ne kijiruma era negamba nti itisooka ojja kutulaba. Amerika neesala nedda ku side ya Kasavubu eyali president era Belgium ne Amerika ne basaba Kasavubu nga president agobe saba minister Lumumba naye kyeyakola ng'ennaku z'omwezi 5 Kasavubu n'afulumya ekiwandiiko ekyali kigoba saba minister Patrice Lumumba. Buli omu ng'agamba nti alina amaanyi. Kati Lumumba nga bamaze okufulumya ekiwandiiko ekyali kimugoba ne bagenda maaso n'okuba nti naye kyeyakola n'agamba nti Kasavubu agobeddwa kati nze saba minisita yinze president. Ulira akavuyo. Lumumba mugobe agaana okuvaawo alangirira nti woofiisi ya Kasavubu agiwambye. Kasavubu takyaliwo. Kati nga birina okugwera mu palamenti. Yes, nga birina okugwera mu palamenti. Palamenti neegaana okukkiriza okugobwa kwa Lumumba. Ate era neegaana okukkiriza okugobwa okwa Kasavubu. Palamenti ng'egamba nti ababiri bano baali balina kuteesa eggwanga ligende mu maaso. Newankubadde era tewaaliwo agreement yonna yatuukibwako ne kisigala nga bwe kyali. Okusigala nga bwe kyali, Kasavubu agobye Lumumba. Lumumba agobye Kasavubu. Kakati wakati awo waliwo omusajja ffe tuli mu kwetegereza ye Mobutu Sese Seko. Kati bisuka ku palamenti ani abikumamu omuliro. Amerika akiri mabega n'eggwanga etibwa lya Belgium. Palamenti bigisukkako bagezaako okulaba nti babiri bakkaanya bigaana. N'olwekyo eggwanga ne lirabika nga lyali ligenze kati mu mikono kasa wabulwawo okukkaanya. Omanyi amagye ga Afirika ebiseera bingi gabadde nga galina enkola mbu ey'okugema embeera. Oluusi ndowooza gakikola mu bulungi naye oluusi babeera batulimba nti kakati mulonza akalulu kaganye okuvaamu okukkaanya ono agamba banzibye amagye ne gajja ne gateekinga over. Okitegeera kati mumusooke mwetereze ffe wetuli kutereeza ggwanga ekyo kibadde omu Afirika emirundi mingi. Baŋŋambako nti oluusi kabeera nakazannyo amagye ago ne gazannya politics naye nga gugagamba nti affe tukuuma mirembe. Akakiiko k'ebyokulonda kalembereddwa okuhandulinga eggwanga ligenda ova mu buzibu kati amagye tuteekinze over. Ekyo mu Afirika kiri common. Now katudde Congo. Lumumba
ne kasavubu America yakikumamu omuliro ne Belgium buli omu yagubye munne president yagubye munne ne science agubye munne parliament bigiremeredde kati nga maje tegayino sala wani yani now Lumumba n'alagira mu Butu Seseseko okukwata kasavubu jukira mukuwa mu Butu ekifo kino kasavubu yali tayagala ono mu Butu afuuke chief of staff naye nga Lumumba ayagala Lumumba ye yafevalinga mu Butu oli yali ayagala Morris Mpolo kati akaseera katuuka nga mu Butu yagenda okusala wani yani Obutu ajjukira bulungi mukama we yamulonda nga ye Lumumba kati kasavubu yalina okutya omusajja saamusemba kufuuka chief of staff ananzikiriza nze kati order eva president kasavubu egenda eri mu Butu kwata Lumumba ne Lumumba alagira mu Butu kwata kasavubu mu Butu ng'omuduumizi w'amagye ne bimusobera ankoze ntya afuna pressure y'amaanyi okuva mu nsonda eziwerako kasavubu amukubira essimu akasajja kakwate ka Lumumba ne Lumumba bw'amugamba kwata omusajja kati nga mu Butu yataasa eggwanga yali nno muvubuka muto mu biseera ebyo naye yalina amagye mu ngalo kati nga okusalawo kwe kugenda okutwala eggwanga mu maaso kakati nga mu Butu omulenzi omuto yali aduumira amagye g'eggwanga bintu byamusobera okumusobera kusinga kwali wano nti yali ajjukira bulungi omuntu eyamwola mu byobufuzi eyamufuula sekuritale n'amujja ne mu byamawulire n'amusembeza ku mmeeza ennene y'eggwanga mu butuufu yali Lumumba nga bw'oba osazeewo okujjukira olina kuyamba Lumumba asigaze obuyinza gwe ng'ow'amagye ebyo yali abimanyi mu Butu naye ate ku sayidi endala kati katugambe nti Godfather mu byobufuzi bye yali Patrice Lumumba yali menta we era n'amufuula omuduumizi w'amagye kati ekyo yali akimanyi wabula n'ajjukira kino abaserikale byali akulembera mwami mu Butu Seseseko baali bagenda maaso n'okusasula baali basasulwa gavumenti ez'abazungu Western Nations America n'abalala nga be basasula abasirikale ate baakulembera kati jjukira nti Lumumba already ye yali azizza omusango eri abazungu era nga tebamwagala Lumumba yali azizza omusango eri abazungu musango ki okuyita abarasha n'olwekyo nga bamaze okumuta era nga abazungu bandyagadde America n'abalala aba Belgium bo nga bandyagadde Lumumba agobwe kubanga yali ayisa abarasha ate nga tebabaagala kati ayina pressure eyo mu Butu mukama we bamugamba nti muveemu oyo yayisa abarasha abasirikale b'okulembera yeffe tubasasula okitegedde gwe mwami mu Butu basirikale b'otuwala yeffe tubasasula mu Butu ne bigenda maaso n'okuba nti byamusobera naye musajja wattu yasooka n'ayagala asanyuse eggwanga kati n'abigattagattamu mu Butu nga chief of staff amagye eggwanga liguddemu nabe president ne Ssaabaminisita baluwanagana buli omu agubye munne ndoozera kyekyali ne wano in fact kino ekyali ekongo kyaliko wano Edward Muteesa owookubiri nga president Obote nga Ssaabaminisita
ono amugamba nti jja gavumenti okutaka lya Buganda era bigenda okwetooloola nga Idi Amin Dada yali omuduumizi w'amagye yalina okusalawo okitegeera Obote ng'alina okukozesa Amin lwakuba ye Amin teyaliiko nti oba nja kugwa olubege ku Ssekabaka. Amin n'agenda alumba olubiri era n'awunzika gavumenti ya President Muteesa. Obote n'agira kati abazungu bano ndowooza mu kutuwa independence baakola ensobi okututeerawo ebifo ebyo ebibiri nga walina okubeerawo President ate walina okubeerawo Ssaabaminisita ate nga buli omu alina obuyinza. Kino kyaliko mu Uganda mbabuulidde essaga eyo eya 1966 bamale balumba olubiri wano obutakkanya wakati wa Ssaabaminisita Milton Opeto Obote ne President Muteesa owookubiri. Eyali wakati mu byonna okubataawuluza yali akulira amagye. Uganda twali tulina Idi Amin Dada era byakola mu bimanyi n'alumba olubiri kyokka era ne yamala n'awamba kumpi kyekimu ne Mobutu kye yakola. Kati ekkonga eno Mobutu era yali wakati mu kintu Amin waabwe. Kati nga 14 September Mobutu kye yakola n'alonkinga e Bradley School n'alangirira nti Kasavubu ne Lumumba abagobye. Alangirira nti bombi bagobe era ataddewo gavumenti empya. Mobutu yalange n'agamba nti bombi baali bajja kuba neutralized era nti agenda kuteekawo gavumenti empya. Gavumenti eno nti ng'erimu ba university graduates kuba yali muvubuka nga nti ngenda kukwata ba graduates okuva ku university bajja batuyambeko. College of Commissioners General. Kati Mobutu bw'alangirira kino Lumumba yali Ssaabaminisita yakiwakanyizaawo n'agamba tekisoboka kwegamba nti yali shocked okuwulira nti Mobutu alangiridde bw'atyo kubanga ye muli mu byonna ebyali bigenda mu maaso yali akimanyi nti ono mutabani we era yamuyambako nnyo okufuuka kyali ajja kumufevalinga Mobutu si bwe yakola. Mobutu okusinga yasalawo okusanyusa bazungu n'ava mu Lumumba Patrice. Kakati Lumumba yagenda maaso n'okuba nti awakanyiza ddala ebyali bivuddewo ebyali bisaliddwawo Mobutu. Bwe yawakanyiza ddala ebyali bisaliddwawo Mobutu baamuforcinga okumutwala ewaka we bamusibire eyo. Amagye amakuuma ddembe ag'ekibiina eky'amawanga amagatte ne gagaana abaserikale ba Kongo ba Mobutu okutuuka mu maka ge okumukwata nga bwe baali baagadde okuba nti bakola. Kakati Mobutu nga alina okumakinga sure nti announcement ekolebwa agenda ku UN headquarters awaali radio y'eggwanga mu kibuga ekikulu ng'ayagala wabeerewo announcement ekolebwa mu ddoboozi lye lye yali alikodinze nga eddoboozi lyali ligamba chest Moi this is me Mobutu. Kakati musajja wattu Lumumba bwe yalaba ebintu bitabuse international community nga egaanye okumukkiriza nti mukulembeze baganye okumulwanirira yasalawo n'adduka n'agenda mu kibuga ekiyitibwa Stanleyville okutandikawo gavumenti ye ng'ali side eyo Lumumba. International community eno already yali corrupted by the US kubanga ono yali yakoze ensobi okukkiriza nti eggwanga lya DR Congo lirina okubeeramu Abarasha. America n'abazungu abalala baatunulira Patrice Lumumba ne bamutya ng'ayogera nnyo ku kya Africa okuba nti yeefuga nga tewaliwo nsonga ya muzungu yenna kugiyingirira
nga tayagala kuwulira nkola yonna y'abakyeruppe kusigala wano bagende eggwanga tujja dyetambuliza kubanga n'okusoma twali tusomyeko batulekere eggwanga lyaffe bwe yabawakanya ennyo ate bwe yatuuka basaba obuyambi ne bagaana naye kwe kunyiga n'agenda sayidi y'abarasha kati ne bamukyawa nnyo baamutya nti ontajja sobola kukulaganaka naye kubanga ali wa lugezigezimu musajja watu bw'alaba nga byonna biganye Lumumba n'adduka kyokka oluvannyuma yagenda maaso n'okika nti akwatibwa amagye ga Mobutu akulemberamu aba akwata musajja mukulu gwe bayita Lumumba. Mobutu akwata Lumumba naye Lumumba gwakwata nkubuulidde nti ye yali menta we mu byobufuzi eyagenda maaso n'okuba nti kumpi buli kimu kyonna akimukolera n'amufuula n'omuduumizi w'amagye naye musajja mukulu yeerabira mukama we n'agenda amukwata era ne bamutwala mu kitundu